ultimate truth. But what if there is a profound and scientific explanation for this particular intuition? Yali Jimmy yadde yampise nga nina emirimu gye ngenda omukolerako kubanga kimulemeredde era nga njagala genda. What? Kugambye nti Daddy Jimmy yadde yampise nga nina emirimu egimulemeredde era nga mbadde njagala genda. Sigala ne nkulabayo. Come on Daddy. Daddy Jimmy okimanyi bulungi ampa akasente. Ate akasente akawera. Ate neetaaga sente. Drake. Sigala ne nkulabayo. Mama. Wanji? Daddy akayogere wa Daddy Jimmy. Kyokka Daddy Jimmy ampa akasente akawera. Ate neetaaga sente ekyo nakyakimanyi. Kati Daddy abiseme bweyesa. Ebintu ebyo toddamu byogerako. Daddy wo tabyagala. Mazima ddala Daddy atereddewo ddala empalana. Naye tofaali nina mukaka. Ndabanga tuddewo mpalaniraako. Baana bange. Yes, mami. Muli ku masimu emikutu giba tutte. Oba munyumirwa buki? Bibalako mami. Kiki nga temuli basanyufu? Temusanyuse nzije wano mu kisenge kyammwe. Of course, mami, tuli basanyufu. Just sigamba otukubye surprise. Tiwamanyira kujja mu kisenge kyaffe kakyawo. Okay. Kati ndina ekirowoozo kye nalowoozezzaako okumalaako. Naye mami, ndaba ne wano tusoma bulungi, si kyo? Yes. Kati lwaki oba otutwala eyo ewala ebweru gye tutali naawe? Anti era ekigambo ekyo kye nasookedde ddala okwogera. Naye mami kirabika otukoye okoye ewaka wano. No, si bwe kiri. Siyinza kubakoowa bamaama. Naye njagala mufuuke abantu ab'enjawulo kubanga buli asiga ayagala amakungula amalungi. Kati njagala mweyongereko mufuuke abantu ab'amaanyi bali tukkirize batusingako. Ate teri maama ayagaliza mwana we kibi ekyo mukimanyi. Mami amazima gali nti tugenda sooka kirowoozaako. Naye nze mami saagala gende eyo kubanga bwe mbeera nga nsomera wano tubeera tukulabako naye kati ogenda tutwala ebweru mami. Nze mami saagala. Tofaayo bibi. Mwebale kumpulirira mu baana bange. Kale mami. Nga temusanyuse kiki? Nti mami tetwagala kugenda eyo okubeera nga tetukulabako. Manyi nze namanyira obeera kumpi naawe. Nge namanyi okulabako gwe ne Daddy. Kati omuntu bw'agenda ebweru mami. Naye amasimu gano mugalaba gajja kumalawo ebyo byonna tujja kwewulizanga ku masimu kozi vidiyo. Naye mami essimu eba ssimu n'okubeera naawe byanjawulo omu. Ojja kimanyira kuba tunoonya kisenga. Kitegeera? Tunoonya kisenga. Naye mbadde njagala tugende mu ffumbiro tutegeke ekyeggulo. Okay. Ate mami leero nze nfumba. Ogenda kusika nva. Tamanyi kufumba mami tatawa. Twale eri luli gwe wafumba ebitabo. Mazima mukwano nange ngenda kumiisinga kyolina omumanya. Mwana gwe bweru tugenda kusoma. Ate nga nina ogenda sirina weŋŋanira kuba kwabadde kusalawo kwa mami. Sinaba kumanya si gye tugendamu kuba mami naye yabitusuddeko obusuubu. Naye binja kuba nkugamba nga amaze otubuulira nsi eki n'emukwano. Naye nga kyolina manya era kusoma. Twale eri naawe. Really, I'm gonna miss you so bad. Yeah, I love you so much. You're my one, don't you? Shay. Yes. Daddy worry. Daddy taliwo. Oh, that's good.
Bale njagala onyambe komperekereke wa Beni ngende mulabeko. Sharon, ozemu ebintu ebyo. I told you last time, oyo guy taina future. Taina gya kutwala agenda yono nabulamu bwo bwabwerere. Ovanga ku guy atwala girlfriend we out. Ne mulamu gwe n'abagulira soda w'olukumi. Sheila, kyogamba soda yali mu future. Ati okusinzira ku level yaffe. Toyinza tugulira soda kuba tumuleka ne wani waka mu fridge nga judde. Naye nze gwe njagala kasitayi na love. Yandikoze ku kyenjawulo ky'oba omanya Sharon. Just kola ekintu kimu nyamba ofune engeri gy'oyiyamu mami tuve wano. Kyokka kyembalisi. Naye oba ngenda limba kireero. Yiiya bwe nkumanyi tolemererwa yiiya. Kale. Bayo nade nakushimye tugende tulye mmere. Mwana gwe ate nonsoosa mu bino. Byombi mayi byakumala kwegayirira. Kale. Tugende nsooka endya onja kutereera bulungi. Naye yende gy'ogenda oyiyamu mami. Nze muggulire ayingire oba Drake. Muleka ayingire. Osibye otya Drake? Bulungi mami. Sibye otya mami? Yeah. Mami ne daddy bali bati. They are very fine. Tebalina buzibu bonna. Ekyo kirungi. Ye mami. Kakati mami. Ensonga endeese. Daddy Jimmy ayampise zijje wano muyambeko emirimu egimu oba egiganye. So yensonga lwaki ndi wano. Emirimu egiganye. Ye mami. Naye abadde taliiwo. Ngenda kukola ntya. Era tewali kyakola kuba kyali ku mirimu gye. Naye nze mbadde nteesa. Ye mami. Nti Daddy Jimmy alina abaana mu lujja wano. Oba ntegeera? Mami ngendayo era ku kampani ne muyamba. Embeera yennya. Si kibi. Naye era kyabuvunaanyizibwa okubeera ng'oyambako taatawo okusinga okuzunga mukubo buli lunaku mu lujja n'okuba tokiraba. Mami. Kinamu obuzibu okuyamba Daddy Jimmy? Nedda nze kusaasidde busaasizi nti nokkirira ate yambuka ate kolako wamu tokoowa. Mami, osanga ayinza okuba nga alina ensonga lwaki ayitanze. Oli muzadde tayinza kuba na nsonga. Wandimulekedde ababe kuba si mugumba. Kitegeera. Ye mami, Sheila ne Sharon baliwa? Nandi etaze balabako. Olina ebibuuzo. Ye mami. Sheila ne Sharon balina ebyokukola. Kyova olaba nti tebali wano. Bali ku mirimu gyabwe. Sheila, how are you? Hi, bro. I'm okay. Sharon, how are you? I'm okay. Obedda gye muli eyo manje? Yeah, obedda gye tuli. Twatulina bye tumaliriza eyo manje. Kyewuunyisa. What? Mami wamwangambye nti temuliiwo. Really? Yeah. Ate n'embeera gyampisizaamu eyo munda. Abadde very rude. Like seriously? Alagidde ddala nti tanneetaaga. Kubanga atuuse ne ku extent egamba nti bwe gibanga emirimu gyabula ngende ewaffe neebake. Oba si ekyo nzira eri mu kampuni ya Daddy gye mba nzungira naye tayagala nziremu nzungire wano. Mami waffe tasobola akola kintu ng'ekyo Drake. I'm telling you the truth. Ate ng'ekyamazima sigamba nti nze ayagala okujja eno. Ne Daddy Jimmy yantumiza nzije muyambe ku mirimu gye egiganye ku kompyuta yo. Let me go and talk to Mami. Come on, guys. What? I don't want to bring commotion in your family. Nisaba ekyo mukireke. But what you should know, sigenda kuddamu kudda wano. Drake? Bye bye. Okay, then. Let's go and talk to her. Daddy ononsonyiwa. Omulimu gw'ontumye okukola sigukoze. Mami angolya. Siddayo Daddy. Okay, thank you. Mami Drake tumusanze wabweru n'agamba omuvumi. Omugambye eki?
gwe yakugambye mugambye ki n'olyoka omugamba nti taddamu linnya wano ebigere bye asigale ewa bwe baseeki agende ku kampuni ya kitaye naye mami nga lwaki okola ekintu ng'ekyo amazima ddala mami okimanyi Drake alinga muganda waffe wano alinga mwenyinaffe waffe ddala kati munteese mu kooti mumpozesa nedda mami kisitwagala kumanya nsonga lwaki wakoze ekintu ng'ekyo ng'ate omanyi oli alinga muganda waffe mu makamu ndowooza mulaba nga twenka nedda mami mami How dare I you calling me? Kichokoze. Bokoze. ekirimbo Tukimenyi mbona mwana wange. Who's on green what? Ina magisi. Ina magisi. Gamu para bodo nga kasasiro. Kasasiro. Sesarara. mbadde manyi olimu n'ensonga erina ebbumba just gwe tukimanyi nti oyo omwana mali y'abaana bo lwaki toyigiriza bano ababe Chokoga ogenzi kola gabana bala sokola Drake yasobola kola. Oba bala bali mu amagezi agasobola okukola ekyo. oli mwana wa muganda wo ne bw'omwesibako mukama alina ensonga lwaki yakuwa abaana abawala yigiriza ababo bakole emirimu egyo oyo omulenzi gyako bagisobola wasibye otya birungi anze siri bulungi nze abadde ateesa maama nti abaana abo lwaki tobafunira ku byokkola nedda obulinnyirirwa kususse bafunireko emirimu egibafuula bize baana balenzi omuntu okoowa si kwogera bubi ku misana bajja nansowera bajja nansiri bakomawo nansowera kikikyo yowawunya temuyonjayo kikikyo naffe tulina abaana naye singa bakolanga ababo bwe bakola nedda eyewuwo bweba ewunya basitulire ddala bonna obaleete basenge wano ife tudde eyo bagana amaka ge gabasanyusa nedda toyomba ekibi kyogerwako bafunire emirimu yigwe okutendeka abaana obakuze obateekemu empisa baana balenzi mwana omulenzi tazunga bwatyo nze poli nenkikooye ne balinyirira enju kumakya misana lwaggulu buli lwowulira geeti baba batabanyibo naddala oyo omweru oyo oba oli ku ddiiru yakusindika baana bajje babbe ebyobugagga byange n'omwami wange n'abaana bange nnyabo njagala okimanye nti bikusaze lusoga mama Drake nzize wano kuwooninga munnaye mbadde nkusaba okome ku baana bo balekera abaana bakoze eki nawuli wankubira essimu byewaŋŋamba saabiteke era y'ensonga y'emu enkomezaawo ekyali mu ddiiro tennavaawo lwaki abaana tobakomako ne balekera okusaalimbira ewange ku makya misana lwaggulu be baabo balinga ewaabwe ewunya lwaki tokuza abaana mu nkuza ey'obuvunaanyizibwa bajja nakutuuka okunkwatira abaana mukyala Jimmy n'otuuka ogamba nti abaana abange bagenda kukwata abaana ababo otuboola bali abaana ba Luganda Jimmy taata waabwe naye njagala omanye nti Jeffrey yazaala abo obutazaala balenzi tekijjaawo nti abawala si baana abawala ennaku zino basikira ddala ba kitaabu leka Jimmy ayigiriza abaana b'emirimu bagibakolere ababo kye bakolera Jimmy n'abange basobola okibakolera kuba ye taata waabwe mwagala kubba bintu byaffe buli ssaawa beebaabo kiki lwaki mmwe temulengera kya maaso bakomeeko